That's it. 17th of March. My name is 17th of March. Okay. So they will be funded until the 17th. Just get you. Omuntu gavumenti taliyo mu kkooti naye nga tunoonyereza tukyagenda kumenya maaso era nga abasibe bagenda kuzibayo remand padi ennaku z'omwezi 17 ogw'okusatu omwaka guno Ssabasatu era okutegeera wa obulwadde butuuse mu kunoonyereza musango. Brian White A1 tebamuleese olw'ensonga kyali mulwadde naye kusinziira ku information eva mu prison balaga nti agenda atereera teyalinga okusinziira lweyali agenda atereera so emala gyakweza mu 17 ogw'okusatu mu mwaka 2026. Anyone with a question? Thank you for the chance. I was wondering if there is an opportunity to shorten the remand. Because their capital offenders are so many, extremely many. The purpose of this court is for nations. You get it. So, but when, for instance, you're committed, we'll produce you much earlier and commit. Okay. You get it. Yeah. So, have you tried to settle the matter with them? Yeah. Any other question?
Yes. In the High Court. Yes. No right to apply for bail in the High Court. You have a right to apply for bail in the High Court. That was explained in the past. You can apply anytime. You don't have to wait for committee. Yes. You don't have to wait for committee. You can apply for bail in the High Court, even before committees, and it's the judge to decide whether to consider the application or not. Thank you. Maybe you want to be on the record. Yes, that's what I'm saying. Just James. Together with counsel, Dennis, you say Dennis? James. Yes. James. Yes. William Bamuziizayo. We are here for F5. Oh, you're only here for F5, Yes. not the rest of the persons. That's all. 17th of March. My name is 17th of March. Kooti Nvuddeyo bannange. kigenze gitya? Babongeddeyo paka ennaku z'omwezi 17 ogwokusatu. Omulundi guno era tulabye Brian White aleeteddwa mu kooti kigambibwa nti akyali mulwadde. Naye ekituufu omulamuzi yambuulidde ekituufu mulwadde. Brian White akyali mulwadde. Mulwadde naye ageet kulujja bajja muleeta naye mulwadde. Balina ndowooza kye bamulongoosezza mu kifuba awo nga tekimukkiriza kumuleeta ndowooza ggulu. Okusinziira omusango gye gutambulamu ogulaba gutambula gutya? Sigulinamu buzibu gwo gutambula bulungi. Era neebaza kooti eddala omulamuzi ali mu aguliko mwebaza kubanga buli kimu nkimanya teyalina kyankisa. Neebaza Uganda Police fayiro yange ekyagikuumye bulungi. Muzeeyi sofa waliwo okunoonyereza okulala poliisi kwe yakola? No, ebyo bya poliisi munna besigenda nabo bwe banoonyereza. Nze tukyemanyaako kya kooti n'enzija ne poliisi era mpulidde omulamuzi agamba poliisi ekyalina fayiro yayo ekyabuuliriza. Naye nga mmwe famire ki kye mwagala? Ekyo sinnakituukako. Gavumenti yentegeeja okuntegeeza. No, nati mwe nga famire muba ne kye mwagala. Nedda kati nga nze bw'ondaba omusango kukyali gwa gavumenti. Omanya omusibe kati wa gavumenti. Okiwulidde? Kati gavumenti yo bw'erimpita negamba nti muba ne oba kino bwe kiti naye ze sinze kwetwala mbu simanyi njagala kino. Sinnafuna valu ya mwana wange. Sigirina mu era nakiba kyakupapira nnyo mwana oyo nefa gye yafa sinnaba nagimanya kati n'olwekyo ekirowoozo kyenjagala. Famire nga tulaba gwakirimu ennyo. Famire yammwe muli bumu oba kati gwasigaddewo gwagenda bbanga obugobako? Bonna moroka yiye drone ez'ennamba ono bonna ndi nabo. Drone namba bangi ani ateera kazaala mwana yenze naye bamperekerako tebabulawo. Famire ya Brian White yali evuddeyoko nekunoonyaako muteeseganya? Sikirabangako.
Lwate omuntu ayali badde akuba nti akukakkanya nti amune nga kitalo tuwawulira olina provoking. Olina provoking ate mu kifo ky'ogamba amune nti ate banga byajja obi oti ati oyo sinakaba. Taata bundi bwe twasembayo okubeera wano wafuna okuubagana ne maama w'omukyala wa Brian White. Naye namusonyiwa. Ensonga ezo wazigonjoola? Namusonyiwa. Ate leero tabaddewo olabye mwataakinga ate naawululu sinza namwataakinga wabula nali mpitawo nva mu kooti nanvuma nakudaala kiti kitaggwa buli kimu kiggwa n'agamba oyo mutabani wange nti kasita okyeyogeredde nti enfa yeekyuka neeyo bwe yali kati ng'ekyo wali olowooza nkubunziremu ki. Nze siri arrogant naye munansonyiwa ku olwo kyansukkako ne bw'obeera kyansukkako. Singa famire y'abantu bano evaayo nekusaba okuteeseganya nabo. Anti kyenkugambye nti ekyo si kyange.